okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Weewaawo Mukama tumwebaza kubanga ate atutuusiza ku nkomerero ya wiiki eno mu Ssabbiiti entukuvu gye yeerowooza mu nnaku omusanvu zonna lumu lukale lwe yawa omukisa era lwe yatukuza kubanga mu ddo mwe yawummulira emirimu gye. Weewaawo Mukama tetuyinza kuwa kumwebaza olw'obulungi bwe watulaze bulijjo ne bulijjo. Lwaleero nnaku z'omwezi 17 tukyali mu January, neyongera okujjukiza nti nze Muyiiza Edison Kizza atambudde naawe okumala ebbanga lino lyonna, era nga nkutegeeza nti tukyali ffenna n'olunaku olwaleero. Weewaawo mukisa gwa Mukama teguliiko buyinike, ekyo twamaze okukitegeera. Tetulaba nti twetaaga ye, so si ebyo by'agaba, kubanga by'agaba biggwaawo bya nsi eno, naye ate ye abigaba asobola n'otutuusa mu ebyo ebitaliggwaawo. So tetukaana nnyongeza tufune ekisinga omuwendo. Siyinza kwerabira kujjukiza kutambula naffe ng'owagira omulimu guno. So okozesa layini yo eya MTN wa Airtel n'owagira wa Airtel onyiga bunyizi *185*9# n'olyoka oteekamu ennamba eyo 4397850 ate obuwagizi obuba butuuka bulungi. Naawe nno ayina MTN onyiga bunyizi *165*3# n'olyoka oteekamu ennamba eyo 838983. Obuwagizi bwo naawe buba butuuka dayirekiti. Kyenva nsaba obuwagizi bwo obuteekeko amannya geego Avento Media Ltd. Weewaawo nkwebaza awagidde ng'omulimu guno naawe atannaba, Mukama akusobozese obeeko ky'okola. Weewaawo nkujjukiza nti TV tokyetaaga kutuula mu ddiiro okugiraba. Olabira ku ssimu yo wonna w'oyagalidde ate wonna w'oli. Genda bugenzi odownloadinge Avento Media app. Gwe wenna alina Android genda ku Play Store, naawe alina Apple Store, alina iPhone Apple Store. Kweri bulungi Avento Media ogenda kuba ng'ogifuna. TV yo giyina radio, ebirala byonna ebikolebwa wano ku Avento byonna oba obiyina mu full dose. Weebale nnyo ate olw'enkola eyo. Teweerabira okugaba n'obubaka buno bwonna bw'olaba. Bugabireko mukwano gwo. Omala okuba ng'obulabye n'oganyulwamu n'omulala ye museyalingireko naye aganyulwemu. Weewaawo nkwagaliza Ssabbiiti ennungi nga weeteekateeka okugenda okusinza. Weeteeketeeke Mukama waffe. Katonda tusabe tugende mu maaso n'ekikwiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Taata waffe omulungi, tukwebaza olw'ekisa kyo nno n'okwagala kwo by'otulaze. Olw'ekisa kyo tuli balamu era olw'ekisa kyo tutambula era ne tubaawo. Mukama Katonda waffe tubeere otuyigirize ekigambo kyo. Tugulumize erinnya lyo mu bulamu bwaffe. Okusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Weewaawo ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe gugamba nti okuluŋŋamya kwetaagisa. Okuluŋŋamya kwetaagisa. Weewaawo Bayibuli tukyali mu Zabbuli
ey'okutaano olunya olusooka paka ku lwokusatu agamba wulira ebigambo byange ayi Mukama osseeyo omwoyo eri ebirowoozo byange wulira eddoboozi ly'okukaaba kwange kabaka wange era Katonda wange kubanga nkusaba ggwe ayi Mukama buli nkya onoowuliranga eddoboozi lyange buli nkya naalongoosanga okusaba kwange gy'oli nentunula tulina akayimba akasinga okunnyumira kesinza kwerabira gamba Lord in the morning thou shalt hear my voice ascending high to thee will I lift my prayer to thee lift up mine eyes. Ako nno kayimba kanyuvu era kankolera amakulu buli lwenkayimba buli lwenkafumiitirizaako mpulira nga Mukama ali wamu nange. Mukama ow'emikisa gyonna ensulo eya buli mukisa, the fount of every blessing. Weewaawo emyaka egiwerako emabega omuwandiisi agamba nti omu ku mikwano gye yamwanjulira ekintu ekipya kye yayagala okukwata ebyennyanja ng'amuyigiriza sikiirwa eyo. Wuliriza agamba oluvannyuma lw'okukwata okwasooka wamu naye ningwa mu mutego. Olugendo olwasooka lwali lwa ntiisa. Kyokka ayongerayo n'agamba nti twakwata ebyennyanja nga 15 era tewali n'omu ku ffe yamaliriza nga agudde mu mazzi. That was a successful journey. Agamba kyokka olugendo lwaffe olwokubiri terwali lwangu, terwali lwa buwanguzi nnyo kubanga neerabira ebiragiro bye. Biragiro ki? Ebimu ku biragiro bye yamuwa agamba goberera era olinnye ebigere byo wenninnya. Goberera olinnye ebigere byo wenkola ki? Wenninnya. Ekiragiro ekirala kigamba kakasa ng'oteeka ekigere kyo bulungi nga tonnasimbula kulinnya waddako. Ekisooka yakimuwa lwa nsonga kubanga bwe baali bayita waali waliwo obuteebe. Kwegamba obuteebe buno nga toyinza na kubulaba bulungi. Kati singa talinnya oli waalinnye ayinza okulinnya mu kateebe kubanga oli yasoose kwetegereza. Ekyokubiri n'amugamba nti tosimbula kigere kyakubiri okujjako ng'okakasiza bulungi wooteeka ekiri mu maaso. Olw'ensonga kubanga awantu wasobola okuba nga waseerera. N'ekisembayo ekiragiro kye yamuwa, jjukira ebiragiro ebibiri ebisooka. Mpozi yadde biragiro ki? Byagambye nti ngoberera oteeke ekigere wenkola ki? Wenteeka. Wenninnya naawe wokola ki? W'olinnya. Nno lwali lugendo lw'omusajja ono awandiikibwako. Wuliriza bulungi. Kiki ekiddirira oluvannyuma lw'okumuwa ebiragiro ebyo? Agamba nti seetaaga kukubuulira naye kaali kateebe kennyini. Ate nga kaseerera nnyo n'okusinga bwe nali nsuubira.
nga kaseera n'okusinga n'olugendo lwe baasooka okutambula bonna wamu. Kwegamba akatebe kano kaali k'amaanyi nga kasoomooza. Kaakati nno oluvannyuma lw'okugwa okwasooka n'agamba nti yava mu mazzi gano agali gannyogoga ennyo, n'agamba nti nakugamba. Mukwano gwe kyava mugamba atya? Nakugamba. Mu kaseera ako omuwandiisi agamba nti nawulira muli nti singa nfunyeeyo anzijukiza mu ddoboozi ery'akawoowo ku biragiro bino ebyali bimpeereddwa nga sinaba kugenda mu mazzi. Singa nfunyeeyo at least anzijukiza. Jjukira twayiga luli nti naffe twetaaga omujjukiza atujjukiza. Ono omusajja gansinga lwakiri nfunyeeyo anzijukiza kubanga sandigudde. Kale bannange, kituufu ng'amaze okukola ensobi. Ano nno tujjawo ki mukwano gwange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino? Buli lunaku lwe tutambula mu bulamu bwaffe buno obw'ekikristaayo twetaaga okujjukizibwa ebiragiro. Twetaaga okujjukizibwa ebiragiro. Embeera mu bulamu bwaffe ziyinza okuba ez'obuziba, ziyinza okuba ez'akaseera ez'okusinga bwe tulowooza. Ziyinza okuba nga ebintu bye tuyitamu si kwegamba engeri gye tulowooza ebintu okuba nga si gye biri. Ng'ebintu tubitwala mu mbeera ndala naye ng'ekituufu biri bulala. Twetaaga omujjukiza. Tuleme okugwa mu kateebe, tuleme okuseerera tugwe. Twetaaga okujjukizibwa mu bulamu buno bwe tulimu. Twetaaga a constant reminder. Ekituufu kiri nti bwe tusaba Mukama aluŋŋamya ennaku zaffe, bwe tumwegayirira atujjukizanga bulijjo. Jjukira Kristo agamba nti ŋŋenda naye sibalekanga bamulekwa, mbalekera omubeezi nga ye muki? Ye Mwoyo Omutukuvu. Kale tusomeyo katono. Tusomeyo katono. Yokaana 16:13. Yesu alina ebigambo bye yabagamba abayigirizwa be. Wulira Bayibuli kyegamba. Yokaana 16:13. Naye bw'alijja oyo Omwoyo ow'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna, kubanga taayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga anaababuuliranga ebigenda okujja. Mukanange ne mwannyinaze, twetaaga omujjukiza. Twetaaga omuluŋŋamya. Naye Katonda we tumusaba aluŋŋamya ennaku zaffe, aluŋŋamya olugendo lwaffe ne tulema okutambulira mu kizikiza. Ne tutambulira mu kitangaala. Mukwano gwange, tusaanye okukaabiriranga Mukama ne tumwegayirira ebiragiro bye, kuba atuyigiriza ebiragiro bye, kubanga ekituufu kiri nti we tutabeera na biragiro bye tetusobola kuyimirira. Ye
omuyimbi wa Zabbuli kyava agamba wulira ebigambo byange ayi Mukama osseeyo omwoyera ebirowoozo byange wulira eddoboozi ly'okukaaba kwange kabaka wange era Katonda wange kubanga nkusaba ggwe ayi Mukama buli nkya onoowuliranga eddoboozi lyange buli nkya naalongoosanga okusaba kwange gy'oli ne ntunula. Mu bulamu bwaffe twetaaga Katonda, tumwetaaga okutuluŋŋamya, okutuyigiriza n'okututwala mu makubo agasaanidde. Kubanga ekituufu waliwo ensonga nnyingi lwaki tusobola okubula. Waliwo possibilities nnyingi ez'okubula. Kituufu kyekyo. Twetaaga bulijjo nze naawe okujjukizibwanga nti Katonda yalina ennaku zaffe era yasobola okuluŋŋamya amakubo gaffe singa tumusaba, singa twewaayo gy'ali, singa tukkiriza atukozese, singa tukkiriza atukulembere, singa tukkiriza atuluŋŋamye. Tutera okuyimba akayimba nti fuga obulamu bwange gwe Yesu kabaka. Naye nga kituufu obulamu bwo obuwaddeyo Kristo abufuge. Ne tutandika okuyimba nti twala obulamu bwange bukozese by'oyagala, twala emimwa gyange gyogerenga by'oyagala. Twala omutima gwange, twala okwagala kwange, nze nambe wuwo. Ekituufu we kiri. Bwe tunaaba nga tetukkiriza Katonda kuluŋŋamya amakubo gaffe, tunaaba nga tetukkiriza Katonda kutujjukiza ennaku zaffe zonna ez'obulamu, tetugenda kusobola kutambula nga bwe kyetaagisa. Amazima gali nti okuluŋŋamya kwetaagisa. Okuluŋŋamya kwetaagisa kubanga tuli mu nsi ey'ekibi. Ekigambo kya Katonda twetaaga okuba nga bulijjo tukijjukiranga. Kyava agamba nti nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Kubanga ekigambo ekyo kye tutereka bulijjo atuyamba okutujjukiza. Wulira omuwandiisi ono, omuyimbi ono wa Zabbuli ye wabanga ayogera ku bigambo bino, ayogera kwegamba ng'abiteekako n'essira. Agamba nti n'omutima gwange gwonna nkunoonyezza, nkwegayiridde nneme okukyama okuleka bye walagira. Kubanga akimanyi kisobokera ddala okuva ne ku mulamwa. Kisobokera ddala okusigala ng'okola bibyo. Naye ng'ekkubo lya Katonda walivaamu dda. Ekituufu kiri nti mukwano gwange, yes, osobola okubula. Kyava yayana ng'agamba nti weebazibwe ayi Mukama onjigirizenga amateeka ago. Okwo kwe kusaba kw'omuyimbi ono. Kwe kusaba ko naawe olwaleero ng'ogamba nti nsaba olunaku luno Mukama lw'ompadde ntambule naawe. Ng'oyaayaana mu maaso ga Katonda ng'okakasiza ddala era ng'okimanyi nti tolina ky'omanyi ku biri mu lunaku luno lw'otambuliramu, ng'okkiriza nti Katonda byonna abimanyi era ng'omusaba aluŋŋamye buli kigere ekyo ky'otambula. Kwe kusaba kunaku olwaleero nga buli kigere ky'osimbula kiruŋŋamiziddwa Katonda amanyi byonna. Bwe kuba kwe kusaba ko nsaba tusabireko wamu. Kitaffe omulungi, weebale okutuyigiriza ekigambo kyo. Nzikiriza nti ebigambo bino by'obikkudde gye tuli
otuteekateeka okubeera mu kitangaala, okutambula naawe, okukwesiga, okukugondera, ate era n'okweyongera okugabanako lye abalala. Taata waffe omulungi, tubeere otuyigirize, otuzze buggya, otusobozese okukugoberera, ate era n'okuleeta abangi gy'oli, kubanga tukkiriza nga tusabye nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina, amiina, amiina. Mukama nsaba akukuume awamu ne famire yo ne mikwano gyo, kwagaliza sabbiiti ennungi ey'omukisa era bulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.